yonga mpange vako yenza manye na yeye vako to jakusobola kunze jakuvako kwezo sobola kunze jakuvako temwali yonga mpange vako yenza manye na yeye vako to jakusobola kunze jakuvako sijja kulimba nenja kugamba nti gega amavako getuyitamu ng'abayimbi obeera obadde yala oli bulasi weberera eri mu gostizo ate no receiving sente nyingi otadde wali ebizimbe otadde wali enzide ezenjawulo otadde zirenjiro bane akavimbo kakusukako nawe ngoyino vimbamu nzira kyali wange nagambye kubanga nabadde nsuubiranga kibanda nti kubanga engeri gye tubalamu ebintu tubibala mu ngeri y'ababanda nti nga yasooka okubuuka lulinga palasa ali mu mubuukira n'agamba ono sijja muddiza n'azannya mu ngeri eri fit lwaki kati ono omuntu bw'ati bw'avuddeyo omuntu kwa temumanyi mwegadda n'omumanya muwulire kategedde naye lwaki omuntu yavuddeyo ate n'amuwa amakulu kubanga nze kati nandibuuse nti evako ng'eryo alien yandirizannye mu ngeri eri ize n'agamba ono gadda ayogera yaani yagambye wa gye yandaba nalya biki n'abibabanja ne mubibulaga kale nga tayisiza ate mu principle oba kitiibwa oba kuzoleya oba kutondawo mbeera yonna nze nange my friend we namayuukidde ne ngamba ali nate yandisusse ino layini yakusukka ate kukuba mukama waffe ate ebituli ekyo kiba kibi asigale nga fayita ne bana abavubuka abali mugezaako mu challenginga yes anti wuliriza principle yakugamba amavako ge yagazza abantu era najja ne bagamba nogamba era yajja yamaliza nga atugamba nti ekooti y'abantu jazizza ne vako eriri top kitegeeza ki nti ebimukwatako yabirekera bantu nti already principle tanavaayo kugerera alien kintu kyonna ffe tuli bakyali ba alien ate tuli bataano ba principle nti yeffe twandibadde twayogedde ebintu ebyo oba ne bitiisa alien naye si muntu ate muntu alwawo n'okugamba principle ekintu n'akikola ate gwe n'owuliriza kiyayogedde nze ngamba somehow taano waffe yasuddemu nupo ina studio nze yenkolera ennyimba kukyogamba ina ze yankoledde just nti nno mwana nga omanya ebintu byensi nti muntu kuyingiza bintu nupu teyimba era tekola nnyimba okategedde nti teyina weeyingirira byakuyimba nti kakati nupu yagiddemu wa imagine nupu kyogamba yekozesa Gaddafi nti no yemusasula kubanga Gaddafi singa abadde yesimbawo ng'akola ku nupu tugimanyi yandolinga ba politician kyekyo kyenjagadde mu gundi oyo ekisooka omanyi alien skin gwe tulina kati teyasimbibwa ku luyi lwa palaso alien skin yazimbibwa ku reaction gye yakola nga amaze okubwa palaso time gye yateekamu n'amala olunaku lulamba ng'ensi eri ku bunkenke nga tetumanyi bwagenda mulumba na biso nga tetumanyi bwagenda mukola ki n'avaayo ove ku live n'akola reaction ensi yonna negamba nomubukono bulijjo mugezi bw'ati kubanga era atundiddwa nga sweet boy amala galwana okay bw'okomparinga ku reaction ya alien skin eri eno gye yazzeemu okureactinga nga bino byonna bibaddewo yagiwadde obudde oba ontegeera nti nina ekintu na interaction zenkozeeko n'abantu ng'omulaba ayina reaction gyakola kusuula kuba nti gye yeetaaga naye ng'erina okubaako weemuyisa mu kaseera ako so kino ate reaction yalo teyalowoozebwako kimala yeri yali smart nnyo yatukwata off guard kina kyasuubira si bwekyali ate nekyawukanako kuki kweno simanyi what went wrong. I think that is when people came out ne batandika okugamba the arrogance, the fame, akatala kaseemu kitegeera because yet surprises from who he was yandibadde era atusurprisingira ddala okitegeera naye kataya gye gunaggwera ffe we tuli bino bye twagalira ddala omanya nti kati olina appointment n'abalabi era omanya nti kati kuva ku bbiri kaba kali eri mu bire era batuganye twagala ebyonoonesa iye tubyagala kwe tulya tulina obukakafu nti muba mujja kubeerako era tugenda katujja kubongerako enkya tumalayo biri tetubimalayo bino kati obireka bannange njagala kuyozayoza sisita w'omu ggwanga lino tulina bangi